Namuga yakiikirira abantu basabasajja abe mawogora ey'obukiikaddyo Walinyo kyebafaanaganya ye ne Mubaraka Munyagwa ne Latif Ssebaggala ti akalulu kano ke twakavaamu kabeegezaamu. Bwotyo bw'otandise ssebo. Njagamba nti mwena mbagaliza omwaka omujja omulungi. Happy New Year. Mbadde sibasinkanangako. Kulo no musanze walingaanekaaneka ininga nti ntebe y'obukulembeze ne bw'ojegezaamu ssebo era onyumirayo. Munyagwa akyuse nnyo n'omugole omujja mu nnyumba Latifu. Manyi kati yaliko amasannyalaze yatambulirako ensonga zonna. Era bwe tuva mu kwanjula kutandikira ate atudde mu ntebe eyatuulamu owekitiibwa Nammeere ye akulira abasigire ba pulezidenti w'eggwanga lino mu kibuga Kampala omwami Bamwine naye Walinyo ku programu. Ate nga abantu babaddeyo gye baŋŋamba baga ati oluganda olw'Abamwine n'olw'Akasumba katulaba olunaasinga kaakati awo tugenda kutuukawo. Ssebo naawe buuza kuba tulaba era abatuwuliriza. Webale nnyo mukulu Kasumba. Njagala kutwala omukisa kuno kulamusa abatulaba n'abatuwuliriza mwenna abali ku TV yaffe n'enganzi n'okusinkana mikwano gyange abombadde abo mumaze kabanga sibalaba ate nga kumpa abasinga obungi bayetaba mu kuvuganya kwaliwo bayozayiza okuvaayo engeri yonna gye baavaayo wabula nze ng'omuntu ate ng'eggwanga twafiiriddwa abadde Deputy Commander wa Land Forces Major General late Francis ayafudde nga ava waffe Kashari kyabadde kintu kyatukubye enkyukwe ng'eggwanga nga UPDF ng'owaffe ate Mbalala Kashari kubanga y'omu ku bakulu abo tubadde tulina mu kitundu ku myaka emito yagenze naye twagala kusabira famire twagala kusabira eggwanga lyonna ku lw'omukulu omugenzi Takirwa ayagenze Katonda amuwe ekiwummulo ky'emirembe. Tweyanze ate anaakomererayo ku mulundi guno ye yaliko omukiise w'abantu omusajja filosofa Charles Romshana nga wano ku kibanja kya Barometa Akasameme ayinawo ekibanja era n'obusuulu awa. Ssebo naawe Mukama mulungi era tumwagala nnyo naawe akwagala nnyo ate ng'ekyakubeera nga Mukama mulungi tewabaddewo yenna akiwakanya. Katonda w'amaanyi, Katonda wabuyinza. Ssebo gaddewo Owekitiibwa Latif Ssebaggala ki ekyabaleetera okutanula ebigere mugende okusisinkana omukulembeze w'eggwanga? Baani abaaliyo? Waliwo abali mu kifaananyi ekyo ekibaddewo, waliwo bwe kyatuuka abaga nti ebyekifaananyi si bye byatuleese ne basigala mabega. Eggwanga lirindiridde okuwulira ekisooka kyekyatubatanuza ebigere okugendayo ekyokubiri. Baani abaaliyo oba mwatta omukago nti ebyeyo bisigale eyo? Neyanzanye Bwana Kasumba n'abatulaba ne bannange bwe tuli ku Barometa olwatuuka kubanga mu mbeera tulina obinyumya mu ngeri yennyini esandidde eddala oluganda lw'otaddemu. Naye nga Latif Ssebaggala Sseŋŋendo ndudde mu byobufuzi by'eggwanga lino era nkyebaza Mukama Katonda nti nze okutegeera kwange ebyobufuzi nakutegeera mu 1996 okutandika okubeera mu active. Akalulu kwali ka mukulu Ssemwogerere ne tuveera awo nga tujja tutambula ne tugenda mu Hajji Alagidde ne tugenda mukulu Besigye okumala ebisanja 4 ne tugenda mu kalulu ka People Power mpaka kalulu kano akavuddewo ke twakavaamu akabadde ak'enjawulo ennyo ku bululu bwonna bwenzize ndaba kubanga kalulu ako ebikaleetedde okuba ebyenjawulo nti abantu baavanga eno wansi ng'amanyi nti n'embuto zivuga nti awangudde okutuuka ku Tale Center birala. Akati n'abantu bangi abakwatiddwa abasibiddwa abawangudde be bamanyi bye bayiseemu abawangudde bamanyi bawangudde batya
abagudde nabo beebuuza tugudde tutya ne wabeerawo embeera ey'okusoberwa ne tugamba nti tukoze ebintu bingi nnyo okubaako ettaffaali lye tugatta ku ggwanga lyaffe Uganda n'eki kye tutannakola oba oli awo kye tusuubira nti kusinziira ku mbeera n'obunkenke obuliwo tusobola okukikola naffe nteeka ettaffaali oba oli awo ku ntambuza y'eggwanga lyaffe Uganda seekulwisa eyo munange olw'okubeera nti buli kimu kitandika n'abantu ab'enjawulo ne tufuulamu meeting of course twali tutandise okulowooza ku bannaffe ba civil society intelligence council n'abakulembeze ab'enjawulo ne tugamba nti ensonga yonna eno okugitambuza obulungi eya national dialogue for peace and reconciliation okuteesa okwawamu okulaba nga tufunawo at least akalembereza n'okutambula mu ngeri esinga okuba ennungi tugamba nti omuntu alina ekisumuluzo kya bino tetugenda munoonyeza walala alina ekisumuluzo ky'okugamba nti kale katuwulirize enteekateeka ey'okugamba nti badda Uganda tusobola okwogera tusobola okuwuliziganya tusobola okusonyiwagana tusobola okugamba nti tubeeko bye tutambula twagamba nti omuntu oyo ye mukulembeze w'eggwanga owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni naye tumusinkane tutya ne tugamba nti ono mukulembeze w'eggwanga ffe katutume obubaka obutegeeza nti twagala kusinkana ku nsonga enkulu ez'eggwanga Uganda era ekyomukisa omulungi ekyo kyali kya Mande programu ne bagituwa nti mujje mulabe omukulembeze w'eggwanga yakkiriza okusaba kwammwe era nga tukulemberwa owekitiibwa Yusufu Nsibambi kyabeewuunyisa nti okusaba kwakkirizibwa mangu anti kakati mu mbeera zonna omanyi ebintu byonna bibeeramu omukisa bwe kibeera nga Bwana Kasumba wali osabye okusinkana omukulembeze w'eggwanga ne kulwawo oba appointment yo tennatuukirira ffe Mukama Katonda yatusaasidde neetuukirira gye tumusinkana essaawa 6 ze yatugamba Allah bwe yagera Allah bw'atyo bwe yageze alhamdulillah olwekyo mu kumusinkana okwo twali abantu 17 ekifaananyi tebawera era ekifaananyi kisoko kirindeko twali abantu 17 naye nga mu mbeera zonna abantu bangi be twali nabo nga tuli abantu abagundiivu mu by'obukulembeze mu by'obufuzi by'eggwanga lino Uganda era nga ensonga zaali enkulu ennyo zaali ensonga nga 3-4 zetwayagala mu bwangu nga miitingi esooka twayagala ensonga esooka y'okutunuulira ku bunkenke kubanga olwaliro tulina obunkenke bungi obuliwo mu by'obufuzi ng'abantu bangi nnyo bali mu makomera abangi nnyo tebamanyiddwa we bali embeera efaana bwetyo yatukwatako nnyo naddala ku bantu abatali baamannya abavubuka abato abatoogerwako kubanga tulina ba political prisoners abamanyiddwa naye emabega eyo waliyo abantu bangi walaba owekitiibwa Muwanga Kivule bamuleeta mu kooti nawulira okukaaba mu mutima ng'abaana bawanika omukono owekitiibwa omulamuzi tugenda kusoma taamu egenda kutandika tute abo bangi mulimu ne bannaalumanya ne ssaalumanya bonna bassaalumanya basinga obungi okitegeera obunkenke ensonga ey'okubiri netugamba mu mbeera zonna ensonga y'ebyokulonda nga bwe yatambula owekitiibwa pulezidenti yatusuubiza twamugamba so watusuubiza obuuma bu biometric obuuma obutegedde obwo era kati obuuma buno bugenda tuyambako nnyo naye obuuma mu kulonda presidential ne parliamentary obuuma bwakola ki netuga nti obuuma obwo kiki era bijja mu maaso nja kubuulira nti mu mbeera zonna naye ng'akyebuuza olwaki obuuma bwakola ensonga eyokusatu netugamba nti tutunuulira olwaleero nti ebyenfuna by'eggwanga yaffe Uganda gamba tukoze tutya okulaba nti buli Mutayuganda yenna yenyigira mu nteekateeka eno eyaki ebyenfuna eyawamu then ensonga eyasembayo y'ensonga y'okugamba nti kakati wano we tutuuse ng'eggwanga lyaffe Uganda waliwo okusoomoozebwa kungi nnyo nti abantu twetemyetemyemu mu nsonga zaffe ez'ebyobufuzi ez'amadiini ez'amawanga awo tulina okulaba nga tutudde wamu okulaba tujjeewo tutya okwetematema kuno abalina abatalina tebalina embeera nga nzibu nnyo naye omukulembeze w'eggwanga yatuwa akadde
ffenna ne twogera ensonga ez'enjawulo zitwongera okukkaatirizaako ate era naye mwayogera ne mwekya president yatuwa essaawa kubanga twatuuka omusinkana ssaawa 16:45 twavaamu 8:45 ogw'ekiro misana essaawa ezo nno ssebo omukulembeze w'eggwanga alina ebintu by'eggwanga ebya east africa ebya africa n'ebyeggwanga lyonna kati obbawo kitegeeza nti ensonga eno yagitwala nti yali nsonga twasuubira era twalaba okusinza ku byeyatugamba kubanga bwe twamala okwogera naffe twali tulina omuwuliriza n'atubuulira history w'eggwanga nga bw'atera musajja munnabya history nga bw'atera okwogera entambula y'eggwanga nga bw'ebadde era n'atukakasa nti mu mbeera zonna bwe kibeera nga musazeewo kujja twogere ku nsonga zino nze nange mbaaniriza waaw kati ebitambula ku mitimbagano ne bagamba kasita ekifaananyi kyafuluma mbu babanoonya muleete ebyavaayo ebyajjira nti kubanga bw'ogenda eyo tovaayo ngalo nkalu kakati bannayuganda kyetwagala okwongera obakakasa nti eyesitukira otanywa matabangufu mwaganywa kyetwagala okwongera okukakasa bannayuganda nti eno essuula empya gye twagguddewo eyawukana bwana Kasumba nti abantu bangi abadde bagenda mu State House abamu ne bakyusa n'ennyambala ne masks ne zibaawo abamu ne batandika n'okwambala zishariya okitegeera bigamba nga babeera mu meeting za kyama naye mu mbeera efaana bwetu bwe bavaayo nebitagenda maaso twayagadde okujjawo okuteekawo embeera nga bweri Nairobi nga bweri South Africa nga bweri mawanga ag'enjawulo timusobola okutuula n'omukulembeze w'eggwanga ne mwogera ku national issues ne mwogera ku nsonga nga kino kyovulama nti nze seewuunya bannange bano bageze ba pulezidenti sikyewuunya kubanga yeyo embeera gye tubaddemu ate nsolo kugamba mbu amasomero gwe bagazire kati wenjagala osimba essira bwe mutuuka mu kifaananyi kino kyali kitya waliwo abaasalawo nti tetwagala kubeeramu ne bakkirizibwa olw'ensonga ezitali zimu okusaba kwabwe kukkirizibwe akati olw'okubeera nti meeting eno yali esoose mu meeting ennyingi z'ensuubira zitugenda okuba nazo era gwe si gwe gugenda okusembayo okusinkana omukulembeze w'eggwanga ku nsonga zitusuubira nti za ggwanga naye ekirungi oyogedde kati ng'omusezi agule sowaani naye kati ffe ebyaffe bya lwatu akati kyetwayagala mu mbeera efaana bweti nti tuggyewo meeting za president ezibeerawo n'abantu abali mu ludda oluvuganya ez'enkukutu ez'ekiro zifuuke za lwatu kyoga nti ez'ekiro zibaddewo ez'abagendera mu gomesi kati mwe mugamba tugende misana ttuku ayagala ekifaananyi bamukube atayagala njagala nkutegeeze bwana Kasumba ow'entegetege bwana Kasumba n'abatulaba owekitiibwa pulezidenti yatubuuza mwandyagadde ekifaananyi neruga ssebo tweyanziza twagala nnyo ekifaananyi abamu twagala ekifaananyi tugende ku madaala kakati wano mu kugenda ku madaala ne wabaawo ababuna emiwabo ate eryo ddembe lyabwe abalinamu akatengo naye ffe olw'okuba nti twali kyetukola nga tukakasiza bulungi nnyo nti kino kyetukola kiyinza okugattako ne tubeera nga ekifaananyi twakifuna bulungi nnyo era bw'ogenda ne bakuba ekifaananyi State House erina tetwakubisa kamera zaffe erina abaayo era bwe bakikuba baba batali mu kifaananyi ekyo bakimanyi nti buli agenda erudde eyo ne bw'otoba mu kifaananyi ekyo obaawo rekodi ate kati nze mu mbeera zonna ffe olwaleero dibeeti eno kuba okuva w'oyingirira waliwo kamera okuva mu wiiki ewedde okutuuka olwaleero nga ekifaananyi kyaffe kikoze amakulu nze kimpadde essanyu lyamaanyi nnyo kubanga meeting ezibadde zigenda mu maaso mu kyama omanyi nti ne mu kampeyini mwennyini wakati waliwo era abamu abali mu opposition abasinkana omukulu naye mu kyama kati nze kanoonya abeera ku kamera nja kunnyonnyola eggwanga eyeegaana nga yaliyo kyetwagala okuteeka mu ggwanga tusobola okuteesa ku nsonga ezirumba eggwanga yesuula empya eyo yesuula empya nga si byankukutu nja kuddira kubanga waliwo ensonga ey'aba political prisoners eyo tujja giddako Oweekitiibwa Mubarak Munyagwa gw'obadde weegeza mu ntebe eyo essuula eno yesuula empya gye tubadde tunoonya era gye twetaaga mu kadde kano mwe tuli
ojja kunzikiriza ngambe ye oba nedda. Ekisooka njagala okwebaza nga nze seekwese muganda wange mukulu wange Honorable Latif ne mukulu Honorable Nsibambi ne Honorable Ekyamuswa Kabuusu nti bo baleeseewo ensuula empya nti okusinga twandibatuulira mu ŋŋambo bano basinkanye president bano bamusinkanye navayo nagasamusinkanye bo bakkiriza naga twasinkanye president baali baddembe batugambye n'obutakubya kifaananyi ekyo president yabawa okusalawo newe kyandifulumye nga tebayagadde kifulume baali badde mbogamba AI ya Uganda niryoka these days naye honesty gye beexudings bwebolesezza nze mbeebaza because Honorable Nsibambi yeyongedde n'agenda he went an extra mile n'agamba nze ogusige gwali gusoose twali twasinkanako dda nze naye aba emirundi egiwerako ekyo obuvumu bwa kika kya waggulu mu opposition ani kati tuli mu ssuula empya of course ekisooka teri ntalo zitabaamu nteeseganya kazibe za mundu kazibe zaaki ekyo absolutely you are spot on naye only that nze problem ngiina na timing but of course sijaga nti kyoga nti waliwo ekiseera ekikyamu okusisinkana. Exactly. You see, President Museveni awulirako entegeka eyaliwo ey'okuteesa naye mu 2016 akalulu kaakaggwa ab'NRM ne bagifrustratinga naye era yali ku nsonga ze zimu ensonga zemwogerako zo zeetaaga nteeseganya kkiriza obakola ki gaana twalusuubirayo national dialogue mu kalulu ka 2 kuba nkati ono angambye okuwonya obulamu nalina kuyita baana bave mu field nga siina ne muga kati ogenda mu kooti bakuzaayo by election simanyi oba naye simba okubanga bankoze biyinza n'okuddamu emirundi 3 meaning teggwanga werituuse kkiriza obagaana libleedinga ate bwetegendereze Uganda kwe kutuluka omusaayi bwetegendereze Uganda line ekkubo lyetuteyinza obutavaayo kujja ngu abaddewo enteeseganya naye nze kyengambye timing y'aba Honorable Latif gye bagendeddemu gye nyinako akabuuza because President Museveni muyeekera abayeekera okuteesa naawe ng'oli munafu weetaagako edduwa nnyingi opposition wetuyimidde essaawa zino tuli banafu ffenna si gwe wekka but ffenna we are our weakest kasookera endooza since 96 disorganized at our weakest so only that kijja kutunuulira ekigenda okumotivatinga President Museveni okuteesa naffe mu bunafu buno bwe tulimu NRM President Museveni naye omulala naye alina ebizibu n'ebizibu abiina mu bakomishona bamwine bano mwe omwavuddewo ne bamuzisalako kubanga bo ebifo byabwe baagala bayize ente yaabwe ensolo yaabwe ne bakawangula bakabalangirira nti ensolo yammwe kati kikiri mu NRM nfuna ki naye kakati enteeseganya you see now because why I'm going there now the Honorable Kabuuso Ekyamuswa bweyadaga nembyemwagala okwogerako nekya power sharing kati kyekigenda okuttira ddala ekintu kyamu because abasajja b'NRM bakambwe bajulana kumukwatira President Majambia basuulana ku basawo Baganda naye yaabwe bateeseza ne nannyiniyo nati bo balina that sense of entitlement abasajja bambala ettaayi za yeerezo balooza eggwanga lino lyabwe bwe alaba Latifu awo abamu n'emitima bawulya gyagala kubaabika mbatono oba munaki oba munakenya oba ove mu Ivory Coast anoonya ekyawo naye abaleetamu owekitiibwa Nabbosa n'abaleetamu Norbert Mao n'abaleetamu Thomas Tayebwa n'abaleetamu Speaker Anita Among saakyasobola okusooka mba mbadde mpulidde bano kye baliko kyawukana ku kyabali kyogamba bano bali ku kya dialogue enevaamu olusi ne kye bayita power sharing okugabana obuyinza waliwo enjawulo wakati okubeera co-opted okuleeta naawe ntuulirako wano n'okugabana obuki ekyabano mpulira kiri ebit more comprehensive kyewulira mbakwatiddwako ennaku oba kinaatambula gw'olowooza nti Mwami Museveni ali mu kawungeezi ak'obukulembeze bw'eggwanga lino si kye kiseera ekituufu okuteesa naye no sina kawungeezi President Museveni gamazima kkiriza obagaana waliwo bye yalina okukkiriza atuule n'oludda oluvuganya gavumenti bigonjoolwe atandise si kye kiseera ekituufu kati
ati kyekugambye nti byetaagamu edduwa bw'aba anabitu anafuna kubanga ze nkakasa ekirungi ekiriwo eno bweba dduwa tejja kuba yakamulali tejja kuba but nkakasa bano bwe bavuddewo waliwo ttiimu y'aba Fred Bamwine eyayiiseewo namuzeeyi totutta okinako bukakafu abasajja basibire yaabo no nkunyonyola tebabulayo ye ndowoozayo abasajja bali mu basawo baganda baagala bifo kati mwe balaba mujja mwongerawo competition naye nga bw'okiinako obukakafu nti bali mu basawo baganda sijja kuwakanya mujja mwongera competition mubongera competition you see ekiri mu Uganda ate singa how I wish president asobola okulaba akatambi kange n'akawulira ate in good face president kunaabaako nnyo bw'aba talina budde waliwo abamutuulirako ne njagala kusaba president sewodda mu kamera eyo omusajja njagala kusaba president bye twalabye mu kalulu kano akayise akutula enjegere z'ekibiina kye bayita NRM ave yaggula amatuuge eri eggwanga alabe bulabi katambi kano oba naawe akuyite bayinza okwetaaga gwe kennyini obimugambe ng'ayagala mugambe ampita enkya njagenda yewaawo nsi njagala nkutegeeze twetaaga electoral reforms twetaaga constitutional reforms twetaaga bingi eggwanga lino lyetaaga okuzza ku mulamu omutuufu yewaawo kanzijewo owekitiibwa Goret Namugga mu 1948 waliwo kye baaliyita Nakba catastrophe Isirayiri ng'efuuka eggwanga kigambibwa nti abantu abaafa ku mulundi ogwo baliba wakati w'1,300 n'1,500 bbanga siddeneko emabega tugenza okumaliriza ndowooza omwaka ogwo oguwedde olutalo lumaze emyaka 2 wakati wa Isirayiri n'Abapalestina nga lussa abantu abakunukkiriza kumpi 8,000 abantu akasirivu kalamba n'7,000 mu 10 n'abagwamu awo abo bagendedde ku bisago abantu 1,000 tebamanyiddwako mayitire wetwogerera kaakati newankubadde nga Isirayiri eyisizza bwetyo Abapalestina bali mu kwogera era mu mwaka ogwo oguwedde gwe nnyininyini waliwo olutalo lw'ennaku 12 wakati wa Iran n'Amerika abaafa ku saidi ya Iran kigambibwa bali mu 12,000 Isirayiri eyinza okuba nga yafiirwa abantu nga 23 Iran eyo ne Isirayiri nabo bali mu kwogera kyekitugaana ffe mu Uganda okwogera nga buli muntu yenna kati wetwogerera ali mu kwogera ne Congo wano mu DRC buli muntu yenna agamba nti tebajja kugumala nga bakekeza nyago nabo gye bijja okumalira nga boogedde kabiiki akali mu kwogera oba kanyambeerege ki wekoolaba akali mu kwogera. Samson nzikiriza nebaze bannayuganda bonna olw'obugumiikiriza kino kye tuliko bannayuganda emyaka 4 bagumiikiriza era bwe nkuulidde ng'ogamba bakekenyeza nnyago bali mu ntalo at least ekiseera kya mwami Museveni newankubadde mubaddemu distractions z'entalo ezaabawo mu Northern Uganda but at least tubaddeko n'emyaka 3 gy'ogamba nti gibadde gyakalembereza so nsaba nebaze bannayuganda nti mwebale mu mbeera yonna ey'okutulugunyizibwa ey'okuyisibwamu amaaso ey'okulengezebwa nga bannannyini nsi okufuulibwa emmomboze mu nsi yammwe musobodde okuba abagumikiza ne mutazza muliro ekyo njagala okibeebaze era nsaba nebaza abazira bonna abaavaayo ne beesimbawo mu byobufuzi buli eyavaayo n'abaako ekifo kyakutte ng'otandikidde ku munyagwa wano mu Uganda kasita ovaayo n'oleeta erinnya lyo automatically oba olina omusango gw'ozzizza kasita ovaayo n'otonya nti n'ekifo kye neesimbyemu ensonga lwaki ntandikidde eyo nti omugole gwe tulina mu nnyumba wano mukulu Latifu era nze taata nkuyozaayoza kulikayo naye olugendo luno lwamumenyedde bwereere era nze mubalanga omwana gwe wasindise ku ssomero nga obaga nti waliwo akawala ke basanze mu loogi totawana kutunayo kubanga owuwa ali luddawa ali ku ssomero bino byonna bye bagenze mbana abasajja bagezi nnyo tosobola ku underestimatinga Nsibambi tosobola ku underestimatinga Latifu ne ttiimu gye babadde nayo naye ekyennaku kye basoose okuba nakyo number 1 nzaawo mbabuuza nti bagendedde mu koweki nga bannayuganda kati awo abalumirirwa eggwanga lyabwe ba concerned citizen ng'omuntu wa bulijjo yenna alumiriddwa eggwanga kaakati bagenze nga bali vulnerable ennyingira gye bayingiddeyo bagenze nga abaliko kaŋŋambe nga abaliko obulemu kubanga kategori gye bagendeddemu taligiwa kitiibwa
Number 1 baade baganga opposition nalabye Honorable Nsibambi nga president we Amuriat president wa FDC nga nabaddawo ku TV nagenza okulaba nga ndaba wipu wange chief wipu wange nga mbyekengeddawo. So ensonga zino ze baatutte twetaaga okwongera okumanya tiimu ki kwegamba onoonya bannabyabufuzi bannayuganda abeekozeemu omulimu kubanga nalisuubidde nti Latifu ku mbeera y'okutulugunyizibwa gy'abadde ayogerako nange yalimbuuliddeko timunywanyi namugga nga waliwo bino ebitambula naye watulugunyizibwa waliwo ebyakutuukako wali etaaze okumperekerako tugende mu simanyi kategori simanyi ko era mukuumulamu tugenda bawo obudde akuyitiremu nedda ekitibwa namu nga kankubuuze ku ekyo kyennyini mu bufu obwo bwennyini mwoli bwe muba nga musoowaganye ne muliraanwawo nga waliwo obutakkaanya n'obumulumulu omukozi wo waawaka abaziza musango ogenda ewa muliraanwa n'abaako enteseganya ne muliraanwa okubakwataganya era oba ogenda omuuza wagenze ngaani abatabalumirirwa ajja mulabanga mukozi kubanga omukozi ayinza ogenda ewa muliraanwa abeeko kyakola n'ayitirayo n'atadda nawaka kubanga omukozesa ogwo okuba tegubayamba kakati njagala okutegeeza Samson nga twogera ku nsonga z'obukulembeze wabanga waliwo ekintu kyonna ekyonoonese wano mu Uganda is leadership. Nsaba okkirize nkugambe nti tukakkanyiza kye bayita obukulembeze okutuusa ku levo y'obutabamu makulu. Bwana Munyagwa bannayuganda abweru awo baawanga abakulembeze ekitiibwa. Sebo njagala okutegeeza nti bwe wajjanganga ne wabanga chairman w'Olusuwano ng'okuyimirira n'ayogera buli muntu apaying attention n'awuliriza. Tutuuse ku levo sebo kati ng'osobola okutambula ng'omubaka wa parliament n'omwana wa bodaboda n'ateenyeenya. Omwana n'obabuuza nti mundabye nze ndekondebwe Namugga nze mpiseewo. Number 1 nze sikkiriza Bwana Latifu Honorable nti mwami Museveni ebintu endowooza ze mwamutwalidde agenda gye mwamuwadde ye ebigendererwa bye ekyo mbuusabuusa kubanga bino byayogeddeko obunkenke okusiba abantu bino bibadde bya bulijjo ku gavumenti y'NRM byafuuka bya bulijjo. Number 2 Honorable Lukwago Lord Mayor mwamutuuma rule of law omusajja ng'alaajanye kye bayita rule of law mu parliament ene yaffe ye11 buli omu yali agamba no tuleeta electoral reforms bannange twetaaga enkyukakyuka mu byokulonda abamu ne bagamba nti Honorable Mpuga bwe yazireeta abanuku ne bagamba nti ffe tetujja kutunulayo naye njagala okukubuuza ku byonna ebyabadde mu kalulu kano koolabye akaabadde akabi ennyo CDF ke yavuddeyo nga bali ku teresita n'agamba sirabangako kalulu kayonjo nga kano akalulu katambudde bulungi matabuta era bano abaana ba UPDF Munyaga oba olinayo enkoko baleetere balyeko bakoze omulimu CDF yakyogera awe nkugambira nti uno bayita obujozi kakati Latifu gye yagenze kubanga waba yagenze wa president n'oli naye byonna bye bifaanagana somebody atasobola njagala okutegeeza nti olaba oli tasobola kuvaayo na mutima kwekuba bayive kankubule kyayogedde Munyagwa is an insult kufa abaakoleddwako ebikolobero Jeno Muhoozi bw'avaayo naga byatambudde bulungi bano abaana beetaaga birabo. It's an insult. Kati kabuuze Oweekitiibwa Namugga kankubuuze bwe tugamba nti okuteesa si kutuufu alternative kijje tuli sinna kugamba nti okuteesa si kutuufu oteesa naani era mwabaganda mugamba nti ak'omuntu si kaaki si kante gye zaavugira si gye zirivugira akati Samson ekizibu kye tulina as a country nti eggwanga twatandise ditambuzanga mutero gamba nti nga WhatsApp group naye Mwami Museveni ngamba nti atufula toolbox kubanga tulina formal means wedine eggwanga lina embeera structures eziri formal nti ebibiina by'obufuzi we byali tudde abantu ne boogerezeganya abakulembeze iPod yaliwo era ekyaliwo kyekyabaawo. What happened to the iPod? Kyekyabawo. Interreligious Council weri. Nga formal structure. Buli wotandika okutambuza eggwanga mu ngeri gy'oyagala. Buli wotaba structures kitiibwa. Bino byotandika okulaba. Kubanga saawa eno Samson era bagenda bagamba munuupu egamba nti tusobola kwogera na mukulu Museveni. Tubalimba si kituufu. Kubanga omuntu gwe tusuubira gwe twalyogedde naye yalowooza birala.
ebigendererwa bye walolabyeko omuntu gwogenda okwogerezeganya nga musuubira nti muli ku level emu naye nga yakulaba nga awusigala. Si kye kiseera tugende tumunnyonnyole lwaki tetusobola kwogeraganya naye. Kakati njagala okubuuza Balatifu bagenze tebagenzeeyo njagala era nti oguddako naawe ayagala akutwale Mwami Museveni omunnyonnyole bino by'ogamba. Bino ebiddako nze Latifu ngenda musaba ekintu kimu nadde musuubira nti ku bimu bye balyogedde that is gundi gye bakozesa structure gye bakozeseza eri mu negotiations mubaamu processes eziri informal n'eziri formal kati ekyabwe ekyabadde very very informal kati ngenda musaba bagezeeko okukubiriza omukulembeze kubanga olwo structures eziri very respected njagala ezo z'abasooka okutunya yes kati omutuma ekitegeeza okukkiririza mu kwogera kaakati nsaba okutegeeza tasobola kutuusa bubaka bo nga tewali nteeseganya. Samusoni njagala onkwate bulungi nti bw'abanga gwe yakyalidde yasazeewo mu kifo ky'okukozesa oluggi akozese kamooli mu kamooli gye yagenze ffe tumugamba akozese formal means addeyo mu kamooli ng'ayogera ne Mwami Museveni ekirungi otugambye nti nesheno naye agiraba Samusoni buli wootandika okulengeza structures kino nkikubuulira bw'oba ojja ku NBS waliwo ekkuba erituleeta ne bupanya weebuli naye bw'onsanga nkukutira mu ppanya weebuuza nti naye namugga liri ekkubo lyabadde kiwano nawano waabadde ki. Njagala okusaba eggwanga tukomewo tuwe bannayuganda ekitiibwa tutandike okukozesa empende eziriwo known structures bwe tujja okugonjola ensonga zino. Saawa eno era mu bya structures ezo ewaffe mu Bayibuli abaana bonna baana owa structure y'obufumbo n'owa nakyeyombekedde bonna baba baana ate owa structure y'obufumbo ayinza okulema okusoma onowa nakyeyombekedde n'afuuka omusawo era naye nitwebaza Katonda nti ye omwana waali. Era bw'obanga oli mu Bukatuliki n'omala obanga olina omukyala w'empeta n'ogira eri ebbali sebo ne mu kusembera tuggoba naye bonna abazaalibwa oba tosembera no baba baana naye nga nkugambye nti oli mu kibi era nawe oba okitegedde nti oli mu kibi tolina ssuubi. So nze njagala okutegeeza eggwanga nze nga Namugga mu Mwami Museveni essuubi lyanzigwamu dda olaba odda kufa abakyala nkubuulire sina na gye mutuma nkugambye atugambye addayo mu bumooli bw'abanga ye yeewaddeyo okukozesa ekkubo eri bw'anaddayo nabinaabimugaye nti bw'aba agenzeeyo akutwaliyo bw'aba nze sirina bubaka bwe mutuma kuyita mu kamooli nti genda ontwalireyo buno naye mugambye nti nze kye naalisuubidde nga nze nti as a county twalisabye tuze eggwanga mu layini tukozese layini ze ziri fomu naye nkusembyayo kino ng'omukyala njagala kusaba Mwami Museveni wagamba nti wajja abakyala emmanju naye nga nze Namugga Goreti nga nkikiridde bakyala bannaffe nvumirira okutulugunyizibwa okwateekeddwa ku bakyala mu kalulu kano nvumirira ne teyeetaaga kuntwala mubuulira empisa gyayisaamu abakyala we regret era bwe tubanga bwetyo bwe tulina okuyisibwa bwe tuti nsaba tuzeeyo emmanju bw'aba asobola because this is simply too much. Nze Sembabule twabadde mu wozone era okubanga nkyali mulamu kyebaliza Katonda so mukulu Latifu nze nsaba nga nkonkludinga byonna tubikole naye eggwanga lino liddemu litambulire mu nfuga ey'amateeka. So Mwami Museveni olaba programu eno nkirinako obukakafu omukyala Goreti Namugga alina obubaka bw'obanga osobola mutuukirire abukwewere mu buntu bubaka bw'amaanyi ajja kunoonya sebo gwe musigire wa pulezidenti oli ku sheeno mukama wo bamuwadde obubaka abasaza bagamba nti ekireeta Kigoye Wezinge ne Kanaaluzaala bwe abantu bajja okuteesa nammwe enteeseganya bwe zimala okuggwa eziba ez'obwa Sseruganda olulimi ne lukyuka ne mubifuula bya twabawangudde abo twabawasa abo twabatuulako kati olulimi olwo lukaluubiriza abantu okujja okwogera nammwe. Ku mulundi guno waliwo enjogera empya nti mukkiriza nti ffenna tuli bannayuganda era buli Uganda yaffe eno ffenna etumala tetuwulireyo bino ebya abo twabawasa twabazaalamu n'abaana. Yobale nnyo omukulu Samson simanye enjogera gye wagijja naye nze musanyufu nti ndi ku show eno ne mukulu Latifu ne Mwami Rwumushana kubanga NRM bwe yajja 86 ekiseera ekyo
but waliwo etteeka baliyita legal notice number 1 okusooka kuwumuzawo ssemateeka tutandika omugendo mupya until 95 barumushana nga bakoze ssemateeka egitulina olwaleero mu kiseera ekyo twali tulina enkola y'omugendo resistance nga enkola y'omugendo twalondanga abantu twesigamye ku mpagi 4 esooka broad based buli omu yena oba muwanvu oba mumpi eyokubiri all inclusive tutulina bwetuleka emabega ffenna nga tuli omu mugoyo eyokusatu non sectarian siwa ddiini ki siwa ggwanga kisi eyasembangayo yali individual merit omuntu obusobozi bwe ng'omuntu sekinoomu era nzijukira mu kiseera kya RC Kasumba byavuganyanga ne bamwine ku bwa chairman nti Kasumba muleke ku bwa chairman bamwine tumwagala ku defense abatuuze nga babatunulidde obusobozi bwamwe ekitange ye yali tavuganyizibwako ku kya information yawo Mutesa Sirazo olaba naye waliwo abantu babiri abamu baali abanyumirwa ebibiina by'obufuzi ebyedda ebyokwawula mu bantu abasinga obungi baali bava mu kibiina kya DP abalala nga bava mu kibiina kya UPC ne bagamba nti ffe kino ekyomugendo ekimutuleete ekimutambuza ffe tukirimu naye batusibira muli twagala kwetaaya sibagala nali naye wano abookubiri baali bamagulu meero enkola yammwe esakayika ekaddiye buli omu akola ekikye infact njoyise nti buli mbuzi konkondo yayinza abagamba siri mbuzi ntuvuganya awe mwagambira nti tubejjeko twagenda kyankwanzi mu referendum waliyo okufuna report eya National Political Commission Dr. Chiyonga report ye nga bamaze kunoonyereza mu ggwanga basanga districts 2 Kampala ne Kalangala zizagamba nti Uganda yali eteredde okugenda mu bibiina by'obufuzi bingi ezasigala zagamba nti Uganda tutunaba kweteekateeka naye kubanga twali tulina pressure y'abantu bali ababira bunjogedde era my leader Museveni yasalawo nga agezako kumatiza bannayuganda naga nedda tutugenda mu bibiina by'obufuzi bingi naye waliwo bana bagamba nti tubasibidde muli ffe katusigale tubejjeko bakoleki bagende era bamukulise bagala bagamba nti buli mbuzi konkondo yayo nga nimwe muli mbuzi mugende kati nze ndi musanyufu nti oluvannyuma kumpi emyaka 25 ebibiina tebikoze bwogenda kulaba obukyayi obusituse kuva 26 kutuusa olwaleero n'ogenda kulaba enjawukana yitwina n'ogenda kulaba matiya gas n'owulira ebigambo obumu obutwale twina oyebuuza twagenda mu kituufu oba kyali kifu ekyokubiri bwetuba nga twogera ku ggwanga lyaffe erya Uganda ne mukyala namuganga bwayogedde yusi bwetuba nga twogera twerabira nti wali abannayuganda abasinga obungi gwolowooza lwaki kuva 26 okutuuka olwaleero buli kulonda afuuka namba yakusatu ku baka ba palamenti bamuyita individual merit independence ate buli kiseera beeyongera abantu bagamba nti kino kitwagendamu kyali kifu ekyomukisa omulungi balumusana bakola ssemateeka bagamba nti once one system is in operation another one is in abeyance tevuddeewo naye weeri nze nyina essuubi nti at certain time ti abannayuganda bajja kwekufuba mu kifaga nti banange kino kyebatuteekamu ekikwate nti multipartyism iriko democracy kifu abantu bayinza kubeera democratic nga tebali mu bibiina by'obufuzi bingi kubanga bw'olaba manifesto y'abakulu bonna bano omulonzi yagamba ekintu kimu kiki ekinanyamba okutwala mwana wange ku ssomero kiki ani asobola kunyamba okulaba nti ensiri nzigoba n'omusu gye niguvaawo
ani asobola kunyamba obwavu ne bukola ki ne bugenda. Those are the issues. Wow. Naye ebintu ebyobufuzi bino ebyesigamye kubanga nze nasoma n'olw'omushana kubanga namuga ebyo tusigala on mark time. Now ng'owumbawumba yindowooza nti nsobola kujjayo bulungi. Bukutabangwa kwa kwewudiisa mostly ku Namuga maybe ne oyagala nange mpumulemu wano otandise olulimi kubanga oyagala nange nveewo wano muwala wange yaŋŋambye neegendereze kati otandise okuva mu nsiko enkola ya abatambula ne President Museveni ne NRM ebadde yakuteesa ne mu nsiko aba NRM tebaali bangi naye basobola kuweza abantu kubanga buli omu bateesanga naye nabo balwananga nabo era basobola kubeegattako ku lw'okuteesa. Sebo nja kuddira nja kuddira omwami Romushana oyo nze mbadde ntidde mukandaaliridde Sebo Charles Romushana obwedde owandiika katuwulire ebiri mu alipoota gy'olina eruddaawo. Mukulu Kasumba Katonda w'amaanyi wa kisa. Amiina. Kati nakulira ku nnyanja so manyi goonya. Omanyi goonya? Crocodile. Goonya. Now crocodile naye ku nnyanja ate mu nnyanja babeeramu ebikere. Kati ebikere birina ebika bibiri. Waliwo ebikere nyamabondo, the frogs. Then waliwo n'entondo. Mwinayo entondo wano. Sajja wa ntondo, but fe entondo we obukere obutono bumanyi okubuuka. Ekubuukira ddala ye. Kati ekizibu ky'ebikere bwe biba bingi mu nnyanja biremesa abaana okusena amazzi kumpi balina okugaserako wala. Ate wakuba okuyingira wala goonya yebalya. So ekyalo kirina ekizibu na goonya eri abaana. Two problems. Ebikere ate ne goonya, but goonya is an emergency. Now kakati ebikere ne bivaayo tebigenda kugoba goonya mu mazzi. Now ekyalo kyonna ne kyasembulinga ebikere bigenda kugoba goonya mu mazzi. Goonya mu mazzi. And but how? Rabadaba. Ndebikere bigenda kugoba goonya mu mazzi rabadaba style. Bikozesa kerere. Bingi ebiri awo. Bigenda kuleekaana goonya egende. Gegenda kuvaayo mu mazzi. Kati n'osanga ekyalo kyonna nga kyonna kikiriza. Nti leero kati this time round goonya egenda. Now sakati wetwogerera the bikere are not accounted for. Tuli awo ye stalemate gye tulimu. Kati naawe tuli mu feeza ey'okubiri. Goonya yava mu kulyaku abaana n'eri ebikere. Ye kyalya kati nze ndi ku population yene etunuulira ebadde ina faith ekkiriza siri nnyo ku bikere naye okulaba nti olina Samusoni oya ne Romushana wano abafiiriddwa abaana nga goonya ebikere bigenda kugoba goonya. Kakati naawe tuli ku feeza ey'okubiri. Feeza ey'okubiri eyo waliwo okuteesaganya. Nina goonya w'abateekamu ensimbi mu program. Simba wakati awo tutandike ku feeza ey'okubiri nga tuvudde mu kuwummulamu. Atulaba era atuwuliza tuli mu kuwummulamu tukomawo okumanya ki ekiri ku kyalo ky'Abaromushana ssente wano ne katambuza emirimu gy'eggwanga lino. Twongera okubeebaza n'okubakubiriza mwongere okutwegattako gamba akuliraanye naye yeegatte ku Afromobile asobole okulaba program ezifaananako nga bwe ziti. Akasiriikiriro akalwanya eminya kabaddemu ebbugumu lingi naye we twagendedde nga twagala okumanya kubiri ku kyalo kiri gye byaggwera ekyalo ekiriko goonya ali abaana n'ebikere ebyasalawo nti bigenda kugoba goonya. Charles Romushana sebo kubira ensonga eyo. Ekikulu kyeweerabidde is abazadde b'omwana n'ekyalo kyonna region yonna
bayina okukkiriza kwamaanyi nnyo nti ebikere bigenda gobagonya. Kakati enteesaganya ziri wakati waani naani mu nyanja. Bano abazadde abafiirwa omwana negonya oba ebikere nagonya. Enteesaganya gweyagala zibeere wakati waani naani? We are now in situation analysis. Katutunulira mbeera nga bweri. Ebikere byebiri mu conversation nagonya. Byebiteesa nagonya. Si bano abataka abafiiridwa omwana negonya. Mu bino tolaba mu mpuuta, tolaba mu... That's how confusing the situation is. Kakati soko buuze mukulu Latifu. Kozi akabeera kuba naye mu program. Barometer emirundi egiwerako. Olubigabo bye yakozesa nga baganye okumuwa kaadi. Nze founder. Literally nze nasango yamanyi ebigambo Nansangwa. Ebigambo bya Luganda byali byamaanyi nnyo. Kaawo kadda. Very good. Ketumubuuze Kyagulanyi aliwo. Ugogenze kusinkana mukulu Museveni. Atadde amagye mu maka ga Kyagulanyi. Because wa Munyagwa tegaliyo. Naye presidential candidate. Ne wa Mabirizi. Kyagulanyi aliwo. Bumubuuza. Ne byakugambye nti bwe yagenda eri walaba akireeta. Wali wanaagenda kuddamu. Na ekyokubiri ndabyeyo omusajja awo Abalukiga. Yajja atya. Because waliwo osanga ono nsobola okumwetegeera, ono nsobola okumutegeera, ono nsobola okumutegeera. Tugiyita odd man out. Naye ono ate akiikira kigezi yonna. Abaganda baga nti eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Olabyemu kaasa. Akiikira kigezi yonna. Yazza atya. The third one is bakkanya batya ku lisiti eno. Ebibuuzo yabiwandiika. Because you see, omuntu tuyina gyemuyita double clicking nga wali computer. So tusobola okufuna amazima. Because nze ndaba mulinga abakkiriza be boogera nti mazima. Ebikere ebyalumwa byonna byasalawo bigobegoonya. Kati gwobuuza byawandiika bitya lisiti. Abantu be babisaba mugobegoonya mu mazzi. Kakati eno group eyo gyolabye ebadde mu kifaananyi. N'abalala abataliimu baatuulawa. Because balina kuba nga balina assembly point. Webasooka okutuula ne bakkaanya basabe appointment. Ani gwe baatuma asabe appointment. Lwaki ebyo bikulu? Awo ofunira amazima. Kyosookerako is get the truth. So si be boogera. Because kyova olaba abantu abali organized bali badde nga balina ne spokesperson anaabogerera anaafulumya statement. Forget about nti bonna kufulumya statement emu. Nti mukulu Museveni tiimu ye gy'abadde alina at least olaba ebyamaawo nga maawo waliwo ne secretary general twamulaba. So mukulu Museveni yandibadde awo mu lukiiko nga alinawo secretary general wa waliwo anaabuuza ti enjala bw'eba ekuluma ng'ekulumidde ebbanga bwe bakuleetera emmere kikulu nnyo okumanya olukiiko lwasazeewo okuwa emmere eyo lwatuddewa era ani yabadde ssentebe waalwo oba osooka n'olya emmere n'owona enjala ne tulyoka tubuuza eby'olukiiko. Akasameme okuba nti ekireese nti nsonga kyova olaba njagala ngitunuulire nga nsonga. Yes, kyolaba mbuuza ebibuuzo ebyo si ebibuuzo byembuuza nti njagala answers. Naye njagala oli akirowoozeeko ali erudde eri. Yes, bano baatuulawa mu hoteeri yawa. By the way, ani nanyini kirowoozo originally. Abagaya bannange katusinkane omukulu then ne batuula ne bakkaanya ne bakola n'ensonga ze balina then ne bakkaanya ku Samusoni anaabafunira appointment ate n'agifuna olunaku olwo.
nga ne mukulu Museveni is available ayina bagenda ne bamusinkana olunaku lwe lumu ne badiscussing ebyo tewaliwo okutakkaanya byonna babikkaanyaako ndaba Miracle y'amaanyi nnyo naye abalabi era bajjukize nti erinnya olikozesezza nga kyakulabirako sinze nafuna appointment kuba biyinza okutandika okutambula nti Samusoni ye yagifuna kuvuga nti Samusoni n'abafunira appointment nga tugulawo ekizimbe kino nga tugulawo next media park waliwo ekitontome kyewagira n'osaba appointment ne bagikuwa nkyagirinda mbadde ndowooza nti bwewagendayo wabateerayo ensonga eyo nasaba akafubo interview sebo Religious Council naye kati nfunye agenda okuntuukirira Interreligious Council sigirabyewa mukulu Museveni yabayita ne bafuuka audience awe speech ye ebivudde mu kalulu nga bamaze nga bamuwa certificate. I think you watched that in Wachitura. Now but waliwo statement gye yakola ng'agamba ng'avudde ku byamuwanga Kivumbe byaliyo n'agamba ne father ng'ayogera ku father I think ono gwe baka wa Beiru kati naga you religious leaders mugende mwogere nabo bano abali mu by'obutujju bannamugana abalala bayagamba ati ffe interest yaffe si kubonereza naye kutangira very good mugende mwogere nabo tuyina capacity tuyina obusobozi obateeka mu makomera but bwe muba musobola okwogera nabo mwogere nabo kati mukulu the archbishop Kazimba His Grace Stanley Kazimba Mugalu yakulembera Interreligious Council ne bagende wa mukulu Kyagulanyi ne basinkana mkyala Kyagulanyi bali bakavaayo amaje ne galumba mkyala Kyagulanyi ne gamufukamiza kakati ayaka kivumirira ekyo Pastor Miracle Center Kayanja yaka kivumirira eddoboozi bali terivaayo bulungi but kino njagala kulaba mukulu Mugalo naye ng'akivumirira naye Pastor Kayanja kivumirira si wankizo bw'oba otunuulidde enkolagana ye ne president anti kyeŋŋamba n'omusumba Patience tuli obono mukyala namuga badde ayogera ku structures dialogue n'ebirala oli mukulu Kayanja asobodde okugezaako kukivumirira because kibi it's wrong it's incorrect but I'm challenging Interreligious Council ne Archbishop waayo bakivumirire bagende banoonye omukyalo oyo bebagaye bambe sole egy'okulumba sole oba bagende mu ddwaliro gye yali bakole photoshop. It's not possible. Why? Because yena agenda okuleeta ensonga asooka nsonga ye. That's why I'm not surprised nti bano abasinkanye mukulu Museveni serabamu ayawangudde njagala ondagemu babiri basatu nti bano bawangudde akalulu. Coincidence. Nowe ekigezi nowe avudde ekigezi naye teyawangudde mpozi mukulu Latifu abagamba nti abaganye okubeera mu kifaananyi beebo abawangudde. Oba abawangudde be bali mu bataabadde mu kifaananyi anti kyenga abaganye abataabadde mu kifaananyi ate nga n'ensonga eyo nkulu Mwami Rumushana kubanga obanga eggwanga ffe tutaddewo embeera embi eriwa nti okusinkana pulezidenti oba oziza gwa naggomola kuba n'ekyokugaana okubeera mu kifaananyi nakyo tukitunulire oba oliawo bwe tunaateekawo embeera nti kubanga kati kanku ekyokulabirako era ne puroguramu eno akanyoola bikya akaaliwo wakati wa mutabani w'eggwanga lino mutabani wa Mamdan Zoran Mamdan wakati we ne president wa America Donald Trump ffenna twalaba enkaayana ezaaliwo ng'amusuubiza n'omusuubiza nti kyandibadde oba kyandibadde kirungi bamuzze ku ttaka gye yava bamuzze wano e Uganda
naye akalulu olwaggwa pulezidenti wa America Donald Trump ate amanyiddwa okusosola mu bantu, ekyo n'okukyekweka ndowooza takyekweka, yayita Zoran Mamdani ne bagenda ne baba n'akafubo ne babaako bye bakkiriziganyako. Oba oliawo tuteekewo embeera nti tewali mutawaana kusisinkana na pulezidenti, nti bw'oba musisinkanye tewali na nsonga lwaki tudduka ebifaananyi. Bangi abayiseemu maybe abatali mu gurupu eyo nti bayiseemu because yakkiriza, tetukinaako bukakafu. nze nkwadde amanya gaabwe. Kyova olaba bw'obuuza mukulu Latiifu nti engeri gy'olina kaleegi okubeera mu kifaananyi, beera na kaleegi otuwe bali abataabaddemu. Nabadde ne bamwine, nabadde ne Rwomushana, twagenze wamu. Balina ensonga zaabwe. Isi olina obuvumu, kati tuli mu mazima. Because nze mbadde nnoonya mazima. N'obwenkanya. Amazima, I'm looking for truth. Nti eno meeting gye balina eyo si ya kuteesa. It's not about dialogue. Yaki? ekyoyerabiddemu katono waliwo ekibayita radicalization obwannalukalala kkiriza bogaana abantu they are human beings tebalinga ensolo. bw'oba omanyi nti waliwo abazimbibwa obwannalukalala nti bamwina okumulaba ng'atudde n'ekyagulanyi oyo yasaze eddiiro bajja kukalakata really humanly bagiyita ntandaro, bajja kukussa ku ntandaro. So let us not pretend kiwe ekiri kyova olaba eddoboozi erimu ngeri yasebagala bulivaayo osanga chorus audience nga nene kitegeeza nti oyo ayogeredde abangi abakoze ki tuyingidde obulima ne tubufuula ensonga kyendwana nakyo nti ono Latiifu ne bayina tebagenze wa mukulu Museveni kuteesa ebyeggwanga mu ndowoozayo. but that's it. Ante buno wano kuba ye yajja kyobala mbadde nkuwa terminals kyova njagadde ayogere endowooza ya kyobala mbadde nkuwa terminals. Latiifu abaddeyo mu parliament, waliwo ne issues yaleeta ezimu nga zeetaaga kuteesa. One of them is Islamic banking. Idea yo at least idea gobadde omubabadde bagikulembera mirundi emeka gy'olaba ng'ayita structured dialogue, because wano watuukira okubasinkana. By the way, asinkanako mukulu Ruzindana and even Jack Sabit. I don't know whether you are aware. Nga agamba ba elders before elections we need to be meeting to discussing ebintu by'eggwanga. Kati bw'abanga yasinkanako ba Jack Sabit ne Ruzindana, then ekitegeeza Nsibambi is already catered for. So question eri nti singa Nsibambi yawangudde yanamusinkanye mu format gyamusinkaniddemu. kyenjagala okubuuza, So eno meeting si y'abano, eno meeting y'oli ye yabayise. bano bagamba be bagisaba Kati bwe bulimba mu ndowoozayo. Kyenjagala okubuuza, omuyeekera akola nnyo ne structures kubanga otera nnyo kyogera wano lunye nti Mwami Museveni muyeekera ate ekyobuyeekera akyeyagaliramu n'okukyetonda takyetonda. Oba oliawo omuyeekera bw'aba bakolagana naye naye bakolagana naye mu ngeri ya kiyeekera. ati kyobala nze bwe mba noonya omuyeekera, my study now here eri ku muyeekera teri ku bano. Oba nabo bamuyeekedde. Siri ku victims, nze ndi ku muyeekera. Nti ono omuyeekera ye yakubye ekifaananyi ye yakifulumiza oba yabawaddeko kopi ne bagifulumya. Kala sisobola kufuna mazima mu ono because ono amazima agakwesa tayagala gakuwa. Akuwadde amazima nti yagendayo. Tasobola nkyengaya tasobola kyobola mubuuze biri bwe tomubuuza togendera ku byakuwadde. Kati kasooka tumuwulirize ono Mwami Rwomushana neyanza neyanza bakuwadde. Ndowooza bwana Rwomushana nga bwe kiri nti puroguramu yaffe eno eraba abantu bangi ate balometa waddembe okuwa endowooza ye nga bulijjo era kyekireeta buli muntu wano okuwa ndowooza ye. Waddembe okuwa endowooza ye ku byabadde alowooza. Naye simanyi oba mu nteekateeka y'okugamba nti waliwo enkola
eyokulaba nti abantu ab'enjawulo abagezezzaako okukola dialogue kubanga history si ffe tutandise history eno evudde wala okitegeera waliwo yaliko omulamuzi mitani aliko omulamuzi Justice Ogola Mogere yakigezaako newabeerawo Intelligence Council ebadde ekibaddemu ebbanga ddene so si ffe tusoose ate bwe oyagala kudda mabega waliwo n'enteziganya ezaaliko e Nairobi si ffe tusoose naye kakati lwamushana mukulu lwamushana ye bwakiteekawo nagati mu mbeera zonna mwakitandise kitya kyabadde kitya buli kintu kyonna kyonna kibaako n'entandikwa era njagala nkutegeeze nti okuteesa n'ensonga ezirina okuvaayo eggwanga nze njala nakubulire President Museveni aliko mu Parliament nga zzo okukola State of Nation Address newabeerawo ensonga biseera ebyo waaliwo okukwata abasiraamu kwali kungi naye ensonga ezo ne zitaggwa kubanga mu Parliament wajja okwogera tetukubaganya birowoozo newabeerawo okusaba waliwo ensonga zetwagala okwogerako olukiiko lwatula olw'opposition tugamba nti ffe tugenda kugendayo twali mu office of the prime minister ekizimbe kyekiddako Parliament nze ne ŋŋamba mu lukiiko nti bannange ze ŋŋenda kugendayo kubanga nze imaamu wa Parliament waliwo ebintu bingi byendaba ebinyiga abasiraamu byerina okugamba President Museveni era mu meeting nalimu okitegeera so nolwekyo bwe tugamba nti olwaleero twogera ku nsonga ezinyiga eggwanga lyaffe Uganda nga tuzoogerako nga ffe sijja kutwala ndowooza ya mukulu wa mushana ye nga bwalowooza eyo ndowooza ekyabugagga kye nange ndowooza eyange n'abantu abalala be twafunye ekirowoozo ekifaanana bwe kityo ffenna tugezaako kibanga wonojjanjaba omulwadde oyinza omutwalira dokita gundi ne bigaana n'omutwalira dokita gundi ne bigaana omusajja ali kasangati n'omutwalira omulwadde n'akola ki n'awona kati buli omu bw'abanga yose n'oyogera ku mulwadde nti bw'omutambuza ennyo mu basawo nga tatereera waba baga nti kati eyo mugjeeyo mutwale mu ssabo nga bawaddemu essuubi ti amalwaliro ag'ekizungu tegakyakola okukakasa abatulaba n'abatuwuliriza kono okuteesa n'okwogera waleese ebyokulabirako amawanga agwogera wadde ffe tusukuze tuzaaliddwa Palestine bali mu kuttiikana n'Abayisirayiri naye nga n'okuteesa kukola ki kugenda maaso akati olwaleero ku mivuyo gyonna era naye Palestine eri abaga nti naye lwaki tuteesa ne Isirayiri okitegeera akati ku mivuyo gyonna egibadde gitambula mukyala Namuga ayogedde ku nsonga nagati abanange batuyisiza bubi nnyo njagala nkutegeeze akalulu kano engeri gye katambuddemu n'abo abawangudde abamu mu opposition okubata kutale center bajja kuwulira abasobola okwogera amazima kiki tusuubira obusimu obwayitinganye waliwo obusimu obwayitinganye nti oyo mulekayite nga bali mu opposition so wabaddewo enteeseganya kugambe wabaddewo enteeseganya nazo za masimu okitegeera nkute oyitewo mu mbeera efaana bwe so nolwekyo bwe kibeeranga oyogedde leeti kakati Namuga ebyo bye yali yeetaaga okuba era senga mukyala Namuga yali amanyi obusimu otegeera bandi mutegudde kubanga there is information you see Sandy Agada bannayuganda ayakwata essimu bulungi n'alowooza ati gwayogera naye amulaba Sandy Agada bannayuganda kasumba ekyo kikuyiseeko twefuulira abatagulirira kampuliriza omukulu ono 2021 buyaggwa President Museveni is on record nti okujja kwaya yagaana bugaanyi n'atuukirira abo nabatamulonda abasinga obungi either individually oba mu groups kati olwaleero bamaze kulonda waliwo abantu miliyoni 2.7 abagambye nti bino ebiba mu manifesito eno tutukanya nabyo mukama wange President Museveni omumanyi tajja kwebaka ajja kwebuuza bano nsonga ki gye balina egitutaateeka manifesito eno and I can tell you amaanyi ga NRM ne President Museveni gabadde mu kuteesa kyovara even in the cabinet even in the government abasinga obungi yarwananga nabo so si kipya so information eyo sebo nga malize ensonga mukulu nja kujja mubuuze nti omuntu akkiririza mu kuteesa ayinza okugamba nti bateesa nabagenda bamalawo nze njagala nkakase kwigamba bwe tuba twogera ensonga zino baani abatali mu kifaananyi ensonga zino zonna zetwogerako tuzoogerako ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe akati nze nkakasa bulungi nnyo nti olwaleero abantu bangi kubanga gezogereza ati abannange ate zino nsonga temwazogeddeko ensonga za mukulu Kyagulanyi aliriddawa
Kyagulanyi president wa party w'ekibiina bwe tuba twayogedde ku nsonga y'obunkenke obuli mu ggwanga n'okwagala okulaba dialogue kati olwaleero ani bwe twayogedde ku nsonga zino era njagala okwebaza omulamuzi w'e Masaka okuta Faza Ssekabira bamutadde okitegeera njagala okumwebaza byebivuddemu ebyo tomanya kubanga ebyo byonna twabikuonako tomanya kakati bwe tugamba olwaleero nti twogera ku nsonga zino nga tulabye nti Namugga oboolyawo yandibadde mu buwanguzi naye embeera zonna ze yayitamu zamuleetera ebyo ebyakolaki ebyaliwo kati bwe tugamba nti waliwo okubeera nti tulina okwogera nkugambye waliwo obusimu obwakubwa okuteesa si kugamba kuno kwe tuliko olwaleero waliwo n'okuteesa okwali ku tale centers ez'enjawulo ku bantu bangi nnyo ne bateebwa nga opposition okitegeera naye obuwanguzi bwabwe oboolyawo tebwandikoze ki ezenteesaganya nazo zakolaki zaaliwo kakati ffe kyetukakasa bassebo ne bannyabo bwe tubeera nga tugambye tugere tuteese mukyala Namugga agambye agenda mu kkooti okitegeera n'abalala bangi nnyo bagambye bagenda mu kkooti kakati bwe tugamba nti olwaleero tubadde mu kalulu ka protesti tutambudde ne tugenda bwetutyo bwetutadde nekakasa bulungi nnyo nti bonna abayiseemu mu opposition era bali ready okulayira okukolera mu gavumenti ki gavumenti eno so kiba kitegeeza nti okuteesa mu mbeera yonna yama nti tutuuse tutya byonna bikoleddwa tugende maaso n'okuteesa n'abalala abalina ebirala bye basobola okukola ebiyinza okuleeta eggwanga lino awamu tugende nabyo mu maaso ku byaba sibe ab'ebyobufuzi mwakkiriziganyizza ki ku by'abasibe twayogedde mu kintu ekiri jeno ne tugamba nti abasibe bangi abantu bangi nnyo abakwatiddwa naalumanya ne saalumanya okitegeera naye ng'olwedde bangi abalina amannya bamanyiddwa balina ne balooya naye waliwo abavubuka abo abato abantu abatayogerwa nako nga famire zaabwe zezisafalinga naye nga ffe nga bannabyabufuzi nze sirina mwana n'omu wadde wa Luganda ali mu kkomera era abakulembeze bangi tebalina bantu baabwe bali mu makomera naye ng'abaana abakwatiddwa abamu basangibwayo abamu ne bongerwako meeting eddako yaddi essaawa yonna kasa bulungi nnyo tujja funa meeting endala era kasa nti ku bannaffe abali wano benayagala okugamba nti bannange kubanga twagambye entandikwa eribeera ntandikwa tusobola okugenda nga twongerako abantu abajawulo naye tetujja tujja kugamba nti buli muntu yenna tumuyite Namugga ti wandiŋŋambye kuba nze nalina ebizibu buli muntu yenna situga ntugenda kumutuukako wazira bwe kinaagenda nga kitambula kijja kubona eggwanga lyonna abantu bonna bwe bategeere nti twetaaga okuteesa kubanga ebirala byonna tubigezezzaako katuteese omukulu Nsibambi yagaa nti mwasooka kwogera ne Interreligious Council kituufu Interreligious Council kubanga era olabye wano baleese baseka ab'enjawulo baleese abakulembeze ab'enjawulo Interreligious Council kyekimu ku institution ezigezezzaako okufuba okulaba nti okuteesa kubeerawo era puroguramu yaffe yakulemberamu omukulu Nsibambi Interreligious Council mweri puroguramu eyo n'ebibiina bya civil society bingi era bitugenda okwongera okutuukirira n'abantu ab'enjawulo kubanga kino si kyaffe n'omulundi n'ogumu omukulu Your Excellency Mubarak Munyagwa ebintu ebyo biwulidde Uganda weeri yeetaaga okugezaako ekintu ekirala kuba bye tugezezzaako tubigezezzaako omulundi oguwedde Mwami Museveni akalulu yakawangulira wansi ku mulundi guno akawangulidde waggulu wakati we tuli wano ne 231 waliwo akalulu akalala 231 tutambule nga bwe tuli oba eno yesuula empya gye tugamba nti nayo tugiwe ekiseera kubanga era bw'okimanyi ti abafumbo babeera mu bufumbo nga tebazadde mwana okumala emyaka 2 tikibagaana kwongera kugezaako you see nze lwaki nze ndi skeptical nze nziryomu kwakkiriza nti twandibaddewo essuula emalawo kino kyetulimu kubanga kyetulimu buli kalulu kati ketuze tuvaamu luba lutalo bwekaggwa during even after nti ebyokwesongamu eno netwandituse time netubivaamu netulaba kyetuzaako naye saidi eri omukulu ono nze situnulira na President Museveni yakabula n'ekibiina kye kya NRM entegeka eno yali yebaddewo attempt singa egomeddwamu n'omutwe eggwanga lya Bulaaya Sweden mu 2016 nga baga tufune structured dialogue Honorable Namugga gy'addaakoonako still NRM yakola olukujjukujju nezifrustratinga enteeseganya ezo and ebiseera ebyo we were quite a stronger team than today President Museveni General munansiko gwe nsuubira nti ayinza okuwa obudde bw'okuteesa ne ttiimu ennafu
nze nakagwa akalulu emirundi ebiri manyi how vulnerable oba ng'ogudde akalulu neera mukulu Kabuusu Moses twadde naye ku Eagle n'agamba bwe baatuuka yasooka n'abateeka ne mu nkola ya 4 acre model n'agibasomesa 4 acre model ogamba okugibasomesa badoze babukaale bagende bagiteeke mu nko babukale that is according to Honorable Kabuusu siri mu kakanya bakulembeze so njagala abantu bantegere nti of course sijagamba nti tiimu yagenda yabanamba lujega ng'abantu no basajja mwe bali abagundivu ddala but nze ku experience gye nyina bwe nalaba enteeseganya za 2016 ezaali mu Sweden nga yeziwemyemu omutwe enfa gye zaafa sisuubira nti Honorable Latif with all due respect Honorable Nsibambi council nti mwengawo mwagenze nti kuba ne meeting olaba Honorable Latif eddako tebabawadde lunaku lwene ebaawo Kasumba akubuuza nti yaddi because ideally meeting standards were adjourned to a certain future date nti yatuka tugenze mugende male kino mukomewo olunaku bweruti nesuubira nti president ekituufu ayinza okuba yasanyuse yafunye aba long time abakulu abamukanyiriza ebbanga n'abalabako but I don't think nti ajja kuba wanyo ayina importance gyaba atakinzeeko Interreligious Council ezeebeerawo ng'ekiguumaaza bino nti Elders Forum bingi ebyakutandikibwa mu 2016 n'ebyonna tebyavaamu makulu naye nze nandisuubidde one nze kye nandisuubidde Honorable Nsibambi kirungi Honorable Nsibambi ne Honorable Kabuusu bakyali mu Parliament nammwe gye muli mufube gino emyezi mututeerewo structured oba munagiyita kinga Parliament mwe muneefuula oba mukooptingayo ba nti muyiteyo ba stakeholders abalala muyise resolution tubanaye twegatteko abantu abalala gino emyezi 3 tufune national dialogue twogere ku bintu ebigudde mu nsi yaffe singa olutuleetera motion eyo tubanaye let us dissolve into a national forum egenda okufuna bani kumukiriza abati bakamabe then it's unfortunate neze nandisuubidde Honorable Nsibambi forum entuufu gye yandikozeseza Parliament bamoving a motion bagabe bannaye twabaddewa president tusaba Parliament eno let it evolve into something else kuba Parliament obuyinza obuyina so gamba nti buli kibiina kitulondeyo ba leaders abalala nga 3 tufune we tutuula ne bano Honorable Latif nga webali nga ba I don't know how you term them to be naye tufunewo ki dialogue sort of a dialogue because we are kind of tending towards a stalemate a meaningful kubanga tukirize tugane Samson twetaaga electoral ne constitutional reforms ekyo teryakiwakanya olwaleero weetaaga amateeka ag'ebyokulonda amakakali okusinga gano gamusibya byayi that's number one to the extent that otuuka n'okuteekawo amateeka agavunaana omuntu azanyidde mu kalulu emisango nga treason tubona ozanyira mu kalulu k'omuntu kobe musirikale koba onoovunaanibwanga omusango gw'okulya mu nsi olukwe ogwokubiri okukendeza amateeka obuyiza bw'akakiiko k'ebyokulonda reforms eziri meaningful nti wabeewo declaration of results zikolebwa oba ku sub county levels nakinaki bingi nnyo ebyetaaga okukolebwa okutuukibwako naye approach eno nti Honorable Latif baveewo bogene Interreligious Council President Museveni adde mu wiiki emu bw'abongera appointment abawulirize baddeyo bakomewo abawulirize kuwaddawadda mu Gaalumonde simumala mumaanyi Honorable sikumala mumaanyi oyinza okuba edduwa gye wasomye yakutte ng'omukulu ejja mukwata ku mutwe akwongera obudde abawulirize but I don't think so I don't see that coming kyempulira wano nti teryawakanya kuteesa na Mwami Museveni naye ekibuuzo ekikyaliwo nti muwaatwa ki na mitendera ki egiyitibwamu okuteesa naye era ani akulembera y'alina okulembera naye nga bo bano ndowooza wetwogerera olwaleero batemye evvuunike olubimbi lunaggwa nti mu butali bwenkanya Abapalestina baafiirwa ettaka lyabwe abantu kumpi obusiriivu 8 n'emitwalo nga 7 n'abagwamu ne bafiirwa ettaka
era abamu wetwogerera olwaleero we babeera bamanyi nti jjajjange yabeeranga wali naye nga Isirayiri ettaka yali kutwala n'abantu abafa ne bafa. Mwamunyagwa bino abimanyi. Ebbanga emabegako awo Isirayiri essa abantu 7,000. Njagala okulaga Palestina gweteesa naye. Abo baba basobola okwogera. Njagala ompeeyo ensonga entuufu lwaki ffe tetwogera na Mwami Museveni. Ate njagala okutegeeza Samson, eyo ensonga entuufu lwaki tetwogera na Mwami Museveni sigirina. Kubanga njagala okutegeeza nti bw'oba n'omukulembeze w'eggwanga nga tasobola kuwuliziganya n'abantu bakulembera oba baweereza nabo, then that is wrong. Ekyo kikyamu. Era nze njagala okutegeeza nvumirira nnyo abeesiba Gomesi ne bagenda ewuwe. Era nvumirira abagenze ne bana abakulu ne batalabikira mu kifaananyi. That is very wrong. Kubanga twali badde ne group photo ng'eri wali ng'ekifaananyi tukira abantu bonna abagenze. Bw'abanga ebyabatutte byabadde bya bwenkanya. Naye nze nkugambye nti ono bedda oba ani akyogedde mbu Mwami Museveni muyeekera. Nze nali manyi nti okuva we yatandika ogandi kale bw'abanga akyali muyeekera era ng'alina omutima gw'ekiyeekera atumazeemu amaanyi. Kwaffe twali tumanyi nti omuyeekera bwe yava mu nsiko twatandika omulonda. Nze namulondako mu kalulu akaasooka nga bakyali ku mulamwa. Namulondako kati maze okulonda kwa mirundi ng'esatu nga sikyatunulawo. But omuyeekera nsaba yejjemu omutima gw'obuyeekera kubanga mu nsiko yavaayo dda myaka 4 era tukyakuyita omuyeekera. That is very wrong. Naye bano kye baabakozeseza nze Latifu mutima gwange sinakkiriza nti mwagenze mu bulungi. Kubanga bw'otunulira enjogera ya Honorable Nsibambi okuva we baavuddeyo kati enjiri yakyuse. Enjiri gy'aliko buli ku TV walaga ku radio. Mukkirize nti omusajja yatuwangudde. Bannange yatuwangulidde waggulu. Kaakati bano intention yaabwe is to legitimize kuyambako okutegeeza bannayuganda nti omusajja yatuwangudde. Akakodyo ke yabateze omunyago guli wano. Yatuwangudde. Tumuyambeko abukale mu ntebe. Si bino bibaliko ezo dialogue nze ku lwange. Era Latifu nkubuulira wabanga Nsibambi teyakubuulidde kituufu. Ekyo si kyekyabatutte. Number 2. Omukulu ono yennyini gw'ogamba twogerezeganye naye. Leero mbaddeko ku parliament n'abakulu abamu ne bagamba nti president bw'abadde mu cabinet n'avaayo n'abagamba bannange njagala mugoberera ensonga y'e Masaka luli nga tebannaba kuddamu recount. Mukyala Nammere baamuwangudde era njagala baddemu ababale akalulu ako. Naye nga ku muntu yenna alina intelligence ng'agoberera ebyatambudde byonna e Masaka byabaddemu obwenkanya. Ekyokusatu twogerezeganya n'omuntu atakkiriza mu multi-party dispensation. Bino bye tulimu eno enjogera y'abamwine nti twagenda mu bino nga tetweteeseteese y'endowooza ya mukama we. Kyovula yakugamba 2026 sijja kuba n'opposition. Ye ekigendererwa kye is I will crush them, I will finish them. Kaakati gwe twagala Samson gwe twagala okwogerezeganya naye. Buli omugenda ku negotiation parameters ziba very clear. Muteekwa okumanya twogera ku ki. Okitegeera? Twogera ku ki era kitutuusaawa. Si serefu si nganze namugga but ku lw'eggwanga. Kati mu nteeseganya mu nkola eyo baani bw'oyagala okubeera mu nteeseganya ya Mwami Museveni baani abandi baddemu? Kaakati essaawa eno bw'otera bino ga nti bwe tuba nga tukola ekintu kino kubanga ekyokuteesa nkyagadde nti okyagala. We believe in it. Baani bw'owalaga nti bano babeere mu nteeseganya? Kaakati nsaba okutegeeza eggwanga nti natandise nkugamba nti waliwo formal structures. Waliwo emikutu ejiri known constitution naffe bye tweteerawo. Number 1 nagambye nti iPod platform yaliwo nga nnungi nnyo twakagikolamu amendment omukulembeze nga asobola n'okutula ne bakulembeze bannaabwe ne boogera ku nsonga z'eggwanga because bakulembeze bannaabwe tuli bamativu nti they are our representatives. Bakulembeze baffe bino ebya mukulu Nsibambi ne banne nakubuuza nti kati waba bawandiika amawulire bawandiika nti ani yagenze Nsibambi ne banne Nsibambi ne bamu ati nkugamba no that's why nkugamba Samson njagala mwawule bino nakugambye nti challenge gy'olina omuntu gw'oli naye alemereddwa okukozesa structure ezaamuweebwa mu mateeka alemereddwa zikosa which is very wrong. Nkugambye batuvuga kivandulo bino bye tulimu nkubuulira omusajja yakwata eggwanga oba yatuteeka mu waleti oba kugamba we are run as a family. Bino byatu yasalawo nti kati ono muteeke wano era mbadde mpulira mwogera okutale sente ate nga ge mazima bakuba obusimu bambi oyo mumuleke botyo tunatambuza eggwanga bamuleke ogenze mu kalulu results zivuddeyo ono yawangudde. Why must I make a call okuba declared? Number 2 saawe naakugamba tututeesa naye ekyamutwala mu nsiko kubba kalulu naye yeefudde kakensa mukubba akalulu ate n'obukodyo ne bukyuka nnyo nti kati akutte emmundu eyaffe gye tugula ku ssente zaffe n'agitunuza mu bannayuganda ffe Ssemba bule tumaze ebbanga twekaabira jjukira okuva mu kamyufu k'NRM mwabiraba
amasasi ne gafuuka amasasi Honorable Hanifa n'akaba n'amaziga abasajja balabe abasajja batemu abaabwe abasirikale ekyo tekyogerwangako so buno obujozi Samusoni buno obujozi akalulu okubba akalulu kalina obuzibu mu ggwanga eririmu abazadde abakwata ssente ne banoonya ebibuuzo bya P7 n'ebya senior 4 nga gavumenti naye erwana nabo kizibu nnyo okumanya oba obululu bubbibwa gavumenti oba bubbibwa abantu ba bulijjo kubanga bwe bibanga ebibuuzo bibbibwa nga gavumenti teriimu kizibu nnyo okukakasa akalulu kabbibwa systematically oba tuli mu ggwanga eririmu ababbi ate naffe era tulina okwongera okutegeeza pozi information gyemuwa nti ebintu bino byonna tugenda ne tubikola mu bibiina byaffe ne tulowooza nti bigenda kukomaawo walaba mu primaries zaffe mu akamyufu kaffe mu bibiina bwe kaali omuntu tabeerako mu kitundu ne bamugye ne bamukakatawo tikati yeggwe kati ebyo byonna gibitandikira Samson njagala nsaba bannayuganda tweteekemu kino nze mu kusaba okwange tutandike okuwa kye bayita obukulembeze ekitiibwa tubulengezezza nnyo ate ne twefuula nti ono atukulembera ate yatujooze nnyo alowooza atuyamba buyambi saawa eno ffenna buli omu alina kufukamira buli omu alina kwetonda so nze nsaba Mwami Museveni musaba ekintu eki kimu jjajja abazzukulu engalo zo zirimu emisumaali abazzukulu afumita generation agisse so nze musaba emyaka 4 tugimuwadde ajewewaddeko negyafunye akoze eki agifunye nze nsaba kakkane ng'omukulembeze kitwale in good faith onga tweyanze nkugamba akakkane akkirize nti ffenna tuli bannayuganda this is our country tewali yasalako kabajjo talina mandate by to solve standard etuyisanga bwayagala tagirina era nebaza Lwomushana avuddeyo nayogera ku nsonga za first lady waffe ebyabba bye byali ewakyagula byonna bikyamu tubivumirira era nsaba mwenna nga totunulidde political party bwe wabangawo ensonga yonna ekwata kutulugunya munnayuganda nsaba tuvengayo ffenna tugivumirire yewaawo oyogedde bulungi ogambye nti mu Uganda kakati buli muntu akulembera abantu aga nti abayamba buyambi nze byempulira buli mukulembeze wa kibiina aga nti abantu yabayamba yabuyambi okubakulembera ekyo kya mulundi mulala Mwami Fred Bamwine nga okubira ffe abakkiriza mu langi y'abaddugavu Pan-Africanists we say different fronts or many fronts but one struggle ndiyo mukwabo abakkiriza nti Uganda y'abannayuganda bonna kyenkanyi kati mu Uganda tulinamu abantu babiri miliyoni 8 zagambye nti twagala President Museveni ne manifesto ye miliyoni 2 n'ekitundu zigamba nti afe ebyo tutubikkiriza ate nga nabo bannayuganda yes bonna baki bannayuganda so ffe tugamba nti nedda n'abano miliyoni 2 bano abatakkiriza manifesto eno they also Ugandans tuteekwa okubawuliriza oba oli awo waliwo ekibatateeka muno ekyaba kibayina as a superior idea so tuteekwa okubawuliriza I work with the president era buvunaanyizibwa bwange mukyala nga bw'aba ayogera noonyemu kakyakwa kapya akabatateeka muno akanyiiza namuga because for us kyakugambye kyemutateeka omwo nti omuntu bwe mugenda mu kalulu buba busimu ani ayitamu n'atayitamu ekyo nakyo kukiba nga kyekyo tunteekwa kutuula namuga kukiba nga kituufu aleeta obujulizi kubanga let me tell you abantu ensobi gye bakola kwe kulowooza nti abali mu gavumenti bamalayika n'abali mu gavumenti bakola ensobi mbugenderevu ne mbutale mbugenderevu naye ekyenjawulo ekitulina ne President Museveni tuwuliriza don't be surprised nti buli kulonda ababadde bamuwakanya kati nga mukyala namuga toyewunya kulonda okujja nga ye campaign manager ate sigwe ogenda kusooka bantu bangi abazze wano neboogera nga bwoyogera ku nkomerero ate nze omulimu gwange mwangu nnyo namuga bwajja nsaliutinga ndiendelea so ffe tukkaanya
nti okuba kutereza eggwanga amakubo gayinza kuba ganjawulo whether formal structure or not ekikulu kiri nti kinaatebenkeza Uganda kyeki ekikulu kiri nti buli omwana afuna obwenkanya. 2 I'm a student of diplomacy. Abantu abasinga obungi mwami Romushana bwemba nga nze ntudde mu ntebe eno tokkirizibwa kuyiikiriza ebbanga lyona lyemuwulira is a student sijja kukkiriza muntu yenna ayiikiriza abasinga obungi enteeseganya buzibaawo balaba olunaku olusayininga naye there are many shadows behind the doors. You remember when we had a problem with Rwanda ensalo nga nzigale many meetings, but they were not only what we came to see was the border opening. Era there are formal diplomatic channels and informal. At the end of the day is to achieve the main objective. Main objective yerwa ntabana Uganda yabana Uganda bona kyenkanye. Yewa. Bwanaabo abo balina ekituyita dissenting views tubawulirize. Then butunazi kunganya eggwanga tujja kulitambuza wamu. 2 fabasoma marketing. I want first of all njagala kwebaza mukulu Latifu ne tiimu yo. The mere fact nti NBS program barometer akasa meme is discussing this matter. Abagenzi ugwabo bagumaze. They have tickled the debate. Since last week. Obo yagala, obato yagala, it is a matter being discussed now. Yes. Ate mu nteseganya ezo, there must be, something is going to come out. Mao Setungu yagamba, the president of China then, Chairman Mao, that a caucus of 5 minutes can save a nation. Eyo meeting joga gibagambye esawa 13 namuguyinza kugiyisa mu maaso naye yakolebwa naye kinzikanya nawe omukyala namuga nti kireeta obuzibu mu Uganda kati kunyumagana mu bibiina byammwe. Yewa. Bw'osingana kati owanupu obusungu bwalina kuwa DF sebo ng'owuumawumba kale nga mpumbawumba kangambe bwe nti nze njagala kusaba omukyala namuga okuteesa sikwabuwaze ne banno naye njagala kukkiriza abanyankole balina olugero nti ezimbya kamwa tegaana ndala kulya. Abannayuganda banaalaba nti kikulu okutambula nga Abannayuganda kitole gavumenti ejja kwogeraganya nabo. Ne muka wange President Vinya kusigala nga muwandiikira rapport wayi tukwasizaawo kubanga waliwo Abannayuganda bakyajja naye bumugaana tewali ajja kukaka naye naawe olugero lw'Ekiganda nti eva ku mugendo efuuka kaasa kansuubire nti tumugenda kufuuka kaasa kubanga Bannayuganda empaka tezirina gye twagala eggwanga litambule ligende mu maaso. Yesula empyeyo sebo tweyanze sebo mwami Latifu Ssebaggala waliwo omulabi waffe agambye wano nti weebale nnyo olwa programu. Ekibuuzo kyange eri Oweekitiibwa Latifu Ssebaggala agambe Bannayuganda nti if this was bwekubanga eno yali consultative meeting olw'obulungi bwa Uganda ate consultative council ekulemberwa Oweekitiibwa Kiwanda eyo yakiikiriddwa, ogamba ki ku bigambibwa nti Oweekitiibwa Norbert Mao yasuubiza okukola kukuta abavubuka ba National Unity Platform nga yakayingira mu ofiisi nga minisita w'essiga eddamuzi teera Mao yasuubiza ebikira ku byosuubiza ne ttiimu yo ate nga yatuula mu kabineeti naye tewali nnyo kivuddemu ebyo. N'olwekyo kikyoyogera ku nsonga ezo abiwandiise mu Luzungu nembikyusizaawo. Kyalina okumanya nti okuteesa process dialogue process it's not an event twatandise era kyobola bato kuba wiiki ewedde okutuuka olwaleero debate yeeyo egenda mu maaso. N'ekyo nze ndabye dda nti ndi musanyufu nti debate ey'okugamba nti wabeewo okwogera n'okuteesa
kati yegenda mu maaso bwebanga byali mama watula mu cabinet bingi ebibadde byerabira n'okwerabira tuli ku debate eno tetwagambye tekifaananyi kubeera public kyatukoze bulungi nnyo ogamba nti buli omu kati ategedde nti tewakyali byagenda nti kwekweka nti oyogera ne President Museveni yogera naye nga munnayuganda mbeera efaana bwetyo n'olwekyo zikakasa bulungi nnyo nti ensonga ntuufu nnyo bw'agamba nti ate Consultative Council efforts zonna institution zonna weeziri eziyinza okugamba nti tukole kino naye bwe kibeera nga byonna weebiri nga tebinaba kutambula bulungi buli omu asobola okubaako kyakola kyova olaba nti bwoba n'omulwadde oli akuleetera eddagala lino nakuleetera eddagala lino nakuleetera eddagala lino kyebeetaaga kuwonya mulwadde Uganda kitwetaaga okuwonya tutambule kiganye nti bw'oba bonna baleeta eddagala tebaleeteramu ate tebajja kuleeta eryakinnansi eryaffe Uganda eryekinnansi eritalinaako bukwakkulizo bwonna tegenda oliteeke mu senseni eryo tujja kulinywa bwe tuba twagala Uganda etambule mu maaso olwekyo zikakasa bulungi nnyo Uganda ffenna tulina ettaffaali etuyinza okukola bw'oba ogamba nti ogenda mu kooti ng'owakanya ebyava mu kulonda kooti z'ogendamu era mu mbeera efaana bweti kooti za ggwanga bw'obeera kugamba nti ogenda kulayira okole mu gavumenti eyo kiba kitegeeza nti waliwo obwetaavu ogamba tutuule tulabe bwe tuyinza okutambuza eggwanga Wamchaso Romushana olinayo olugero olulala ndabe mukulu Latifu nga gamba isika kati twaleese debate twale debate gye waleese yogera ebirala debate eriwo ya mukulu Nyombitembo ng'agamba temukkirizibwa kwogera ku byavudde mu bululu ndozowagera ekiragiro kati tokkirizibwa kukozesa platform eno ga nti banzibye oli nkyeyaganye okwogera mu ngeri efe ebyokulonda very good kati eyo debate yandibadde eriwo kati yandibadde obululu bwatambudde butya kana akalulu kagenze katya kati mukulu Latifu ne banne baleeseewo diversion kyolaba si aseesaamu enku aseesaamu enku mulala this is good mathematics it's politics oli yakibaze n'akola diversion but sijagendayo nnyo kakati gye tuli that's why you see wa debate gwaseesaamu enku nti olukiiko lwabwe lwabadde dialogue o lwabadde lwakusaba kuteesa olukiiko lwabadde lwakuteesa oba lwabadde lwakusaba kuteesa kyova olaba be baasaba ne babakkiriza bwe baatuuka ne batandika okubasomesa omusajja yatusomeseza history you see that's not a dialogue ebadde lecture and indeed mukulu Latifu Chomola yafunye lecture ne mukulu Nsibambi but Uganda weeri kata wetujja kusinziira tulawo batusobola okuteesa okujjawo ekizibu oyina jjajja oyina obugamba I don't know how they call it in Luganda mu kitchen bazimbawo akatandaalo ekibanyi ne bateekayo amenvu bakiyita ekibanyi kolita obugamba kakati amenvu ago abaana abazzukulu basobola okulinnyayo ne bugalya nga teganaba kwengera but waliwo culture waliwo okukaanya waliwo okukkiriza waliwo ennono ezajja ffenna tugalinde gengere bulungi ku lunaku lw'omukaaga oba olwokutaano tuye jjajja atuwe and embeera yaliwo nti jjajja yali just yali mwenkanya ng'abaana abazzukulu nga babala amenvu ge tuyinawo menvu 6 pieces 6 tuli bazzukulu 12 buli omu ayinawo obunankani bwe 5 nga it was just kakati ekizibu ekiriwo kiri nti jjajja amenvu agalya ate n'agalya nga teganaba kwengera so abazzukulu bajja ogenda kusala nga amenvu gagenze dda tebamanyi katalawo ne batandika okulinnya because waliwo abazzukulu abamuyamba okulinnya ne bagalya nga teganaba kwengera kakati nabo abazzukulu balinnya buli weyeebaka omuzzukulu alinnyayo n'akola ki nabba that is why now omuntu w'amaanyi mu national resistance army mu byebyobufuzi yoyo amanyi okubba akalulu
you see the no mafia oyo tomusobola you get cut oyo no kuba naye osobola okuwangula they have become size pillars ezaleta NRA kuva mu nsiko pillars ezaleta NRA kuva mu nsiko bali bakadde nga bakadde ba mazima but from today onwards bayina kuba abayayi so eno inayo agamba nze nja kubisobola rabada ba style tugenda kabanja ate uya abuzeewo ate eno inayo omulala yamanyo okukabba so it's and my view is eno situation is irreversible tesobola kuddayo waliwo agambye wantu nedda no it's irreversible it's muyino kuita mu bwebanga nga omuzigo gwente bwogamba nti tetukyayina mpaawo magombe gazza ng'abaganda bwe bagamba irreversible tutunule ffenna tuzinga emikono tutunule butunuzi omuzigo ogwente si muzigo gw'abaganda no omuzigo muganda oyogerako omuzigo gwa nte kakati omuzigo gwente bwe guyingira mu obukyafu ettaka n'ebirala okubijjamu oyina okugufumba n'ogusengejja oyina okugufumba so we have to first tuyina okuyita mu fanasi eno Uganda weetuuse eyina okuyingira mu abali erudde eyo atalina nsimbi